mwami lumu nakulaba eggulu ebuwaga eggulu n'olyoka okyacalika n'ayogera ebigambo ebyawana ebyawe ebitali birungi eri kufe bannankyukakyuka. Mulinamu akasajja muli mu mutima gwammwe kwe simanyi bakavaawa. Kuno tekusosala mawanga naye ng'ate omusajja gwe mulinamu akasajja muganda munnammwe kwegamba nawulira ennaku ng'ekuluma ku mitima. Muleke tukkirize ebintu ebivaawo nti kati Kyagulanyi yaliko muveemu akasajja ku mutima owulira. Njagala tukkiriziganye Kyagulanyi yaliko essaawa zino yakola tutwala mu nsi ensuubize. Njagala ebigambo bimwogera mwami lumu mubiteeke bive mu ntobo y'omutima gwammwe nga bikola kyoyogera kiva ku mutima gwo. Oba okitegeera n'otunulira abasajja balubega mu kakugulu wootula n'ovuma Kyagulanyi n'otunulira abedi n'ovuma Kyagulanyi ebisiyaga kwegamba ffe bannansi kati kambabuli Kyagulanyi wagala ku makya n'atuvaako. Tetusigala tukyayagala okyusa eggwanga Uganda. Nze moderator sikera ku makya kuwagira Kyagulanyi nti njagala Kyagulanyi. Obulamu bwempitamu obutafaako ya mwanange school fees bwe bunvaayo n'engenda ku nkyukakyuka. Omwana oli wa Mukama kati gwe yatuleeteranga bamuyitaani oba egeetegeranga Dawudi. Nze ndi mukazi mukulu moderator 45 years. Genda bye mu nsi muno mbirabye babeesigye mbalabye nga bajja temogere naye sinatuuka kulonda naye nga nabiraba. Okiwulira njagala nnyo ebigambo bye boogerawo ku TV bibeere mu bikolwa ate nga biva ku ntobo ya mitima gyabwe. Manyize kati nakola politics wakati akyaliko oyo. Bungi ayogedde wati ku Museveni n'engenda n'oyo nedda. Ama MC wange w'ebbaala enkulamusizaako nyo. Mukulu olumu ajjukira ebigambo bino wammanga yabyogera ensi yonna emulaba. Yaleeta ekiso mu palamenti ng'ayagala leader of opposition abe ng'alondebwa mu palamenti. Enkola yonna agimanyi nti leader omuntu yenna akulembera opposition yalonda leader of opposition. Bw'abanga alumirirwa enkyukakyuka yali badde aleeta ekirowoozo mu palamenti n'agamba nti pulezidenti wa Uganda alina obuyinza bungi. Bamuggyeko obuyinza obulonda Ssaabalamuzi, bamuggyeko obuyinza obulonda sipiika, kubanga buli kimu kati yakisalawo ate nga bye bizizza eggwanga emabega. Kati mukulu lumu kati akolera ani? Yes, oli ku Yugi Updates TV kosinzo bango tuuliza we bali kwekuumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali emitala w'amayanja mmanirizaako nnyo naawe ate naakubanga otweyungako kkirira wansi waliwo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako ddala bulungi nnyo. Mwami Richard Lumu yali amanyi nti ensi yeerabidde. Jjukira bano abantu bagera ne bapika n'obubaasa bwa ssente ne bafunvirira ne bavaayo ne beekalakaasa nga balowooza parliament wa gavumenti esitandinze wamu nabo. Wabula ne beerabira nti esitandinga nabo nga ye erina kyeyagala ebayisizeewo era we kigaana bakulaba ng'omuntu atalina mulamwa. Kati Richard Lumu ono tujjukira bulungi nnyo biseera bya preliminary sitting eyali eggulu eya parliament we yayireeta ekiteeso ng'ayagala leader of opposition aveeko abeere ng'alondebwa bamembers ba parliament. Oba saga eyo mugijjukira bulungi nnyo. Omwami ono yalemerako nnyo newankubadde teyeebuuza na ku banne aba opposition ng'ayagala kuleeta mbeera eyo mu nkyukakyuka ne tugamba nti omuntu ono wabanga yawagira ddala opposition ng'era nga yayagala kujjako mwami Yoweri Kaguta Museveni waki aba ateesa aleeta amendments ate ezifevalinga gavumenti eriko. Kakati nno abantu bamweddiddemu, abantu tebeerabira era gwenna ali eyo omubaka ng'ogenda mu maaso n'okukola ebintu kimanyi nti n'abantu tebeerabira era bakutereka bakujjukiza. Kati gwe okola ebintu n'olowooza nti abantu babyerabira. Kati wuuyo mulabe musajja amwe waatunula atunula bikwakwayo ng'enkoko ebiikira ew'amagujja naye ng'abatuuze b'abalonzi bagenda mu maaso n'okumujjukiza. Wamu oli ku Yugi Updates TV kosinzo bango otuuliza we bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.